namuse w'ekitiibwa Lugoloobi oyo alumunayi wange twasoma ffenna emyaka egimu makerere n'obusobozi bwe mbumanyi bintu byasobola okukola era sometimes munakuwalirako manyi olwensanga abantu abagezi oluusinga babavuyisa nakuwala nnyo mwembeera bakama TV yewange nagyeko TV zonna nensigala ku UBC for the first time in many years kubanga nsuubira nti yegenda okukola focus ya population nze ng'omuntu ebya population ebiramu interest nene si because okusoma kwange okwowaggulu ate mwenakubuka masters degree yange eri mu demography mwenakubuka ate mmanyi lwaki twetaaga ki okubala abantu era kyova olaba nti nga nabano abalina omulimu gw'okututuusaako amawulire nga tebagatambuza bulungi fetwatandikirawo okugamba abantu olwokuba tumanyi lwaki abantu batebakukola ki oba oli awo kijja kutuyambako tuve mu mbeera mwetuli bamuwulira bwembeera eyo mwenamukayana engeri gyetukola ki gyebatwamu ebintu ebisinga mu Uganda biri ku administrative units district constituency egombolola nga tebafuddeyo okumanya liyina abantu bameka era kyova olaba ndi muwagizi w'ekigamba nti bwetuva mu population census eno ngegye tulinawayo Botswana batuyambeko ebintu bya service kuba mwali mwogedde services zigende ku per capita namba y'abantu abali mu kitundu n'ebintu byebakola ki mu kifo ky'okubeera ku administrative n'osanga ojja kusanga district bagiyita kangereze ku y'Emitooma district y'Emitooma population yayo nkakasa teweza bantu 5,000 maybe census ejja kutuwakira naye ina bamemba parliament bana nga ate division emu Makinde Ssaabagabo endiranye wano kubanza ndiwe Makinde Ssaabagabo erina population esukka kw'abo abantu erina omubaka omu era ne bwe baba ate bagiyita Gombolola bwe batuwa ku ekyo baba bateekayo essomero gano getuyita seed school bateekayo limu noweesanga nga tusanze ki so kyebagamba gwali eyo n'ebizibu bino byonna ebiri ku census njagala ogumiikirize bajje bakubale ejjuma ewedde nali mu muzikiti bwe yegaggwa ne ŋŋamba abantu nti bannange ku Lwokutaano olujja kubala bantu mubeere eka bakole ki babale bamulekeewo abasobola okuwaayo ebyo bye beetaaga bababale olunaku lwajjo wezaala essaawa 6:30 nentandika okufuna amasimu sewe imaamu ejjuma yina esembedde watugamba tubeere eka batubale nga tetulaba bakola ki nga nebaga don't get disappointed mugende musaale ejjuma naye mwete ekibadde bakole ki bababale omukulu Muwonge mutwe wange ayogedde ku bizibu ebiriwo era naddira ati eri eyalibadde y'abantu abagunjufu nga yerimu ebizibu kubanga eri ya Kampala eri ya Wakiso eri ya abalaba ennalabye nga balimu okwekakasa ba municipalities oba cities nalabye Lira nalabye Fort Portal ekitegedde nalabye ebyo nalabye ebiri ku UBC sibalala TV anagambye DSTV naganya n'okusasula fees nsigale UBC okaye beesigalamu tebabaawo omuntu agiteeka walala ennaku zino zonna ngoberere bwe mba nziza okwogera ekigambo kyange nkyogere nga nsinziira ku kumanya ng'ate nzije ku source era nabye ne programu ezabaddewo okubaganya ebirowoozo era nendabanga obuzibu obuli around wano buyinza okuba emirundi ebiri kuba tugenze naye mukulu wawe tyasobola kukyogera nze kanjogera ekyange kuno okuteebereza kwange naye nkakasa ate kyekituufu
bibiri ekisooka mulimu tobeera biased ng'oyagamba sisigana kubeera biased. Allah agamba inna allaha yamuru bil adli wal ihsani, katonda ayagala nnyo abantu abakolera ku mazima n'obwenkanya. Mbadde ngamba nti ensonga ziringa bbiri nze zendowooza. Esooka bya bufuzi biyingidde nnyo mu mulimu guno, era jjo nalaga ekiro Secretary General NRM nga bamuleese ng'ebintu byonna byayogera ayogera ku sensasi naye nga bagiteeka teri bya bufuzi, ekitali kirungi ato, kubanga bwe lwokireeta bwotyo abantu abamu beekanga natanga n'ojustifyinga emiliyoni zaabwe 18 naki olw'okuba yazuula ali yali yakyogera ddaluli yagaa nti emiliyoni 18 bonna balonzi. Ekiro yagambye nti twawandiika nabyo emyaka 16 ne 17 kubanga population number gye tugenda bw'obuuza omukulu oli gye tulina tesobola kuwa balonzi miliyoni 21 population ya Uganda okusoza ku myaka kwetulondera tesobola kuwa balonzi miliyoni 21 kwe NRM egamba nti erina 18 abanufu balibo bagafirwawo asatu. Besigye naga nti Uganda yonna yange kubanga simaba abantu babigoberera kati kyo kitegeeza buli Munnayuganda yenna alimu akwalifyinga okulonda ne tusuka n'ennamba oba abantu beewandiisa mu bibiina byonna lwaki batuuka nakyo kwekyo. N'ekyo ebyobufuzi kimu ku ebyo. Ekyokubiri wano wetuwangaali abantu abategeevu nayoga nti ate be baalwawo okuleeta abaki omanyi kyakirisawo bwe baata abantu barekrutinga abantu ne bafuna we bafunidde emirimu bagenda okulaba nga abantu bonna be bayisizaamu teri baabwe ne bagamba nti tufudde. Tesobola kukkiriza abantu abatali baffe bajje ne ssente zino enyangu ezabadde ez'abaana baffe bazitwale, n'ekyo tasobola kikugamba. Era bw'onaanoonyeza gwe noonya bakigato kyosindike ogende ku division oba divisions oba kyobuuza omu ku omu ojja kukizuula nti kubanga ebintu byano byangu nnyo. Abantu baleeta amanyi waliwo akandi ennaku zino kasatulatinga ka organization oba kaiseki oli yabuuziza nti kano ka Uganda oba nedda ng'ateddewo abantu 8 nga bonna amannya gaabwe gonna siimingire gava mu kitundu kimu. Kati ebyo byebigamba nti byebibuuzisa ebibuuzo bino byonna byetukola ki byetuliko olwaleero, naye njagala kugamba ampuliza era kyova nti tuvudde mu biri ebyali ebya physical neno physical yadde tukozesa digito ne tutuuka ku digito bwe tusanga obuzibu obunene bwe buba bunene kitegeeza piloting yalina naye ebyagibulamu. Omanyi waliwo ebintu kwetupimira bw'oba opilotinga wali badde oteekamu nesense nga naye tupilotinge ku baani bw'oba okola sample eri gye munoonya, kubanga sample naddala ez'okugezesa yeeteeka okubaamu ka bias nti ngenda kunoonya abantu 15 8 bateeka okubanga bayivu 7 nga sibe bayivu ndabe difference. Era bodda mu byokunoonyeza n'okubali bano babimanyi byonna betugaa nti waliwo kyetuyita control. Omala okuteekamu nti variable zange zino zinjagala oteekamu gye tuyita control ekuyamba okunnyonnyola by'otaalirabye. Kati minisita akireese bulungi nti one of our problems is really network eyinza okuvaako obuzibu ate nga bunene. Ekyokubiri application ya tools zino singa oddamu otunulira nti bwe bandaga nti tools zino almost abagenda okuzikozesa bazifunye almost 1 week or a few days tuki waliwo buki ffe tuwangadde n'essimu zino ate tulinamu akategeera naye ebintu bingi ku ssimu zino tugenda okusanga bikoze eki nga bitusibye. Ate abaana baffe babato kubanga bo concentration yabwe yonna bagiteeka okwo ogenda okulaba ng'omwana omuntu akoze eki lumu nali Bungereza ng'omwana agamba kitaawe nti omwana nga myaka 10 kitaawe wangadde Bugezi namugamba nti dadi
gwe phone yo gikozesa bintu bibiri either to send a message or whatever waliwo ebirala byokaki naga teri supposedly kuba nayo naye taata we yayigulira simu ye naye ye bw'aba agikozesa kati nawano ojja kusanga omuntu ng'alina seereza nga gye nnyina naye ye ng'amanyiku ebintu bibiri kukuba simu kufuna message nakuweereza ki message ne bamuteerako essente nga kuliko essente anoonyayo anaazimukola ki azimugirako bw'aba ayagala kuweereza kyekimu internet banking eno eyajja ey'amasimu yajja naye abantu bakyayonoona ebiseera aganaga nti ati bwe naategeezi ne ssente bajja kunsako singi 8 naye kakati ate amafuta gagenda okuvuga n'obudde bwagenda okutwala ate bwe bwasinja emitwalo 3 naye atunuulidde ki kali 8 kuba application ya mitwalo kyenjagala okumaliriza nakyo enjagala kugamba nti despite change mistakes zino zibaddemu gwampuliriza lwaki njagala ogende bakubale oba weetabe mu babalibwa ate oweeyo ebituufu tufune wetugenda okuzimbira okukaayanira ebyo byosuubira nti wali badde obirina ng'olowooza nti babiwa abalala nga tobirina bwe tunaafuna figures zino mu butuufu bwazo tujja kuteekawo omuzungu akiyita spirited argument bwe tuba nga tulina kyetukola ki kyetubanoonyeza ba kyetunoonya n'ekyo kyenva nkugamba nti bino byonna ebibaddewo genda mu maaso okole ki ekyokubiri nagamba abantu nja kukugumiza ekigambo kya minisita mu kino nzize ngamba abantu nti bw'okkirizanga omulimu gwegenda ogukole muleme kuva waka wammwe nga mugenze kukola ssente mugende okukola gino emirimu gwe munaagikola bulungi essente mujja kufuna naye buli lwe munaakola bye nalabye abantu abamu mumwe nga mulina bantu bakulu bye mwakoze ku tv nga mwagenda ne murecruitingibwa ne mutandika wakitegedde jjo nti baali bakwala wensi eyo gyogana tukyayagala ebigambo ebifaanana bwe bityo bitumenya ne mwonoona naye ne bakama baffe bano tubagamba nti mu bintu emu ebiri sensitive ebiti tutwalanga obudde census tetwagitegedde mwaka guno census tetwagitegedde mwaka guwedde twamanya mu 2014 n'ekitongole ky'omukulu oli ekirimu abakugu ab'enjawulo bangi mikwano gyange bemmanyi abaliyo nga kimanyi naye unfortunately okubawa essente ezikola gino emirimu ng'omwaka either guno nga gutandika oba guli nga guggwako wewali obuzibu obusinga lwaki okubala abantu n'ebigenda okuvaamu si priority ku bannabyabufuzi naddala abali mu bukulembeze si priority yadde bamanyi nti si kyetaago si priority tekiri ku mwanjo yadde minisita akyogedde kuba ye planning yakimanyi department ye ebyo byekolako naye singa kyali ku mwanjo essente zino eza census zaali badde zafuluma mu bajeti y'omwaka ogw'2021-22 oba 22-23 tugenda okutuuka eno gye tuli nga buli kintu kyonna kiri mu barabara ng'omuswahili ya wiiki eri yonna nagimalako nga temuli kyogeddeko kubiriza abantu genda babala nga lwaki nkyogera waliwo omukulembeze omu yali mukulu wano mu ggwanga ate nga mukulu namuwulira avumirira okugema abaana kati yavumira okugema abaana be bonna basomedde bweru kakati ate endwadde zayogerako eri teziriyo tibagema ningamba kati ku myaka gye n'obukulembeze ne profession ye kubanga aliriyale profession mu area y'obusawo ng'agavumirira kugema abaana nagenza okuwulira abantu bavumirira abakulembeze betuli mu ludda oluvuganya batandise kuvumirira okubala abantu nga bwe tubeera mu parliament mukulu gw'olubyono yali akulira ndoza budget committee siwe kiri kakati nze ndi ku budget committee baganda bange ab'Ekaramoja waliwo alina constituency abantu 25,000 bamu ambulance mpigi Gomba Butambala temuli ambulance etambula 75 ku buli 100 w'economy ng'omukulu wayogedde Wakiso ne Kampala
bw'otunula mu budget eno gye tugenda okuyisa tetulinamu na 10 ku 10 Kampala togibalanga yaffe kati Central temulimu luguudo lupya temulimu kiki kakati onooyogera ki ekikusaabisa kubanga tolina figa twagala tubaga nti bannange kyemukola ow' $2,500 mwamuwadde ambulance kati ate ffe ab'emitwalo n'emitwalo naye onooyogerera wa nga tumwewandiisiza era kikyamu nnyo kakati awo twagala bannange tukubiriza abantu ng'abakulembeze tuve mu byokuzanyazanya bino ebyobubadi nze actually kino ekyakoleddwa bano mbawa n'ekitiibwa nze ne mutabali wange ali awo mmotoka kakati agenze muka birthday yokozi ya wiki ginaga nedda dadi ya June naye nga abaana sina lukunkumuli naye bwe mbangaze wakasi manyi na birthday y'abaana bange oba okitegera bukya kumakya n'okubeka nabadde njagala ku surprise nga Hajati happy birthday nga wagyerabikira nga yabadde yaggulu kakati gwe omuntu abala eggwanga lyonna n'obusuubira olunaku lumu tambule ekyo sikiba kyabwenkanya mu mbeera gye tulimu ekyokubiri anti ali yeyeteekateeka nga sinabagenda ku mulamwa nze kye nalabye ng'omukulembeze era njagala kivumirira abavubuka ne babakwata ne ku TV ne batambula nga bayuzaamu empapula za gavumenti naga nziyuzizaamu kati lwaki wagendayo ku ssaawa 4 ku makya tebaana batuwa mmere wagende mukazi wo n'omukyala toyinza muzuukusa ku ssaawa 4 kyakuwera nki ennya tebaana batuwa mmere kivye bakute ku ssaawa 4 ffe tetunaba kulya tebaana batusasula waliwo omuntu kubasasula ku makya nga omulimu tegwananakugwa era nze ne laputopu paadi nzitutte kakati obuyaaye bwe butyo nemubuleka nga butambula ne batandika okuvuumira gavumenti yaganya okugulira abantu emmere lwaki tewazze ne mukazi wo lwaki tewazze namajigo musawo kubanga omulimu ogugirawo kakati ekintu kye tulimu tukizanyiramu ku fujjofujjo ate bino tebikomye wano oli abeera ne factory nga balina musasula nga 3 ne gutuuka nga 5 balina musasula n'ayokya factory nga banja emitwalo 2 factory y'omusajja ya biliyo nagaffe omusajja tatusasula anatusasula nga 3 tamanyi waliwo omusolo ab'omusolo abazze tamanyi waliwo ekyuma ekyamenyese tamanyi oba waliwo kiki ninaga nti factory bajokyeza omwana agenda ku ssomero avudde mu background eyo obugi sukaali n'amata teganoze nayokya essomero kakati nefujjo bwe ligenda mu maaso gye lyatabiddwa ebyo kikyamu tulina okubeera mu mbeera eno ne tuwagira enkola za gavumenti ezitambula ezitali ntuufu ne tuzivumirira kati njagala nzire ku nsonga 2 malirize nsookedde mu kuyomba nakutereeza obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'abakulembeze obafu obukulembeze si bwa bululu nze sikulira bya bululu kubanga nalina akalimo kange makerere naye mwatu obuvunaanyizibwa kubawulira n'okubategeeza ekituufu mugende mwewandiise mutandika okukayana n'ebintu Imam Kasozi kati kyenjagala okugendako kyekino abantu abamu batidde mama akyogeddeko n'atakikuba nga bwe nanjibwa naleka akikube mu ngeri y'akataka abantu batidde nnyo programu za gavumenti kuba tebakyesiga gavumenti director oli wano ne mukulu Lugorobi yataagatta wabi erimu yabega n'atuwaffe nemujjula kakati abantu beewuune ne Imam Kasozi akyogedde kyo abateeso baali bakubiri abateeso baali bakubiri mu sensasi zonna nga baga nti bwova ku baganda odda ku bateeso ate ogambye nti obugimu tebwesalanga kati bamukaaga abateeso si bwe tuwadde no lisiti baganda basiibwa obungi kuddako abanyankole kuddako abasoga abateeso bakutaano kuddako abakiga kuddako abateeso abanyankole baali bamukaaga bamusanvu kati bakubiri ati kati abantu bagali kati bintu bitugenda okubala oba mulina figa zammwe lwaki tumala obudde bwaffe abaka bino byaliwo 14 abaali ab'okubiri bamukaaga abateeso abaali ab'omukaaga b'omusanvu kati bakubiri milioni 3 mu emitwalo 2 mu kakati abantu baga nti kino kyetugendamu ate onaaga nti tewali kwesalako tewaberanga wiga nti kino kyesaze kakati abantu bagala assurance Imam Kasozi bano bakola ripooti ngekulembeddwa ndowooza Profesa Kiyimba abasiraamu nga bo baga nti tuli milioni 6 ebitabo bigamba bali 3 ate tebakyuka era bwe babadde bagaba ebintu ebyagabiddwa mu bajeti eddiini era bagiwadde kawumbi kamu endala bagiwadde 2 abasiraamu babawadde milioni 2
kuba ababagamwe muri batono ate ffe tusinga okuzaala kati waliwo obuzibu kati ebyonna abantu baagala assurance buli sekita eyigamba nti twagala kino kyemukola mulina figa zammwe mwagala kujjozaamu bujjuza awo wali obuzibu senga abantu bamanya nti bw'omala ekyo ate nolira ku sitepu eddirira gye twogeddeko mu ngabanya ya keeke n'enteekateeka y'emirimu abantu bandigenze bugenzi ne beewandiisa naye waliwo obuzibu nti okunteeka awako ennaku 7 kikyengenda okufunamu ng'omuntu mu bajeti mukitunuulira kakati bajeti osanga bululu omukulu n'agamba nti abatanonda temugenda kufuna kakati obanga gwe otunuulira kulondebwa yakyogera e Kalungu naga temujja kulaba ku masannyalaze mwalonda Sewungu n'agende wali ebukakkata naga nti bano bampuuga bano baani kakati n'agenda gyalowooza obululu ne baga nti kakati wano tetwafuna bululu wano ebusoga kakati ebusoga muteekeewo wadde tewaliyo ministry kati wagenda ebusoga is a special region nga bwolaba Luweero nga bwolaba Kalamojja kubanga atunuulira wano Busoga yagitadde yakusatu mu namba ze kakati waliwo obuzibu bunene nnyo kiri ekyabayaaye ndi nammwe naye ekyeteekateeka egamba nti omuntu wanaabalwa anaafunamu ki oba ki kyetulowooza mu kino nze kulwange seesiga nnyo embeera ya gavumenti eno kugiteeka mu buyinza era mwakoze ekikyamu okulowooza nti mujja kgenda muyite sekretary general ow'ekibiina ayogere ng'ate abyogerera mu bitukwatagana na bululu kino si kya bululu twagala mutwe wano abakulu wano nga mutubuulira enteekateeka ezijja kuba zitambuza omulimu guno sebo ngamaliriza olw'obudde abakulembeze b'amadiini n'abakulembeze ab'ennono tubeebaziza bakubiriza abantu ki ogenda okwewakiriza assurance gye tufunye mu gavumenti nti ebintu bikoze eki biteredde kyetwagala assessment gundi eno bwenebewedde census bandibadde batayo stakeholders meeting eyaba professional abatali bano bali mu gavumenti director mukulu nnyo mu mbeera eno naye abadde aganye n'okuyingira wano ate nga tumunenya era bwazze abadde abugumya ntebe yani ya mukama we mukama we minisita mukwano gwange mukugu nnyo naye kyonna kyayogera ekikyusa ku samalinga nakosa ekintu ekyamutika bwejunjirane ku mukulu pulezidenti kyayagala okukiraba mu mbeera gyakirabamu tekijja kukola pulezidenti Museveni takyalina kyayinza kulowooleza kupulaningira ggwanga oba kubala bantu kupulaningira bantu yalowooza byabufuzi ennaku ezo yayogera figa nga pulezidenti w'eggwanga bw'agyogera fe abaasomako akatono mu research weewuunyo namba zayogerako nga teziriiyo ez'abalonzi be kati wabanga yalina obuvunaanyizibwa obuleeta abantu abakwata ensonga zino tutambuliremu kino kikyamu bwe tumala kino ripooti yammwe technical as it is mugiwe bannayuganda si mu workshop naye mu meeting ennene nnyo kubanga kyekizibu nze ndi ku budget committee era ndi wa dokita kyendaba sikirabangako mutuule ne ripooti eyo nti tulina abantu 443 abavubuka bwe bati 19,000 abakyala abaliko abalimu obulemu bwe bati bonna buli muntu atule bagandi keeke gye tulina eya $5.3 and this is a very serious point egabanyiziddwa etya nze njagamba buli bannayuganda ndi ku budget commission obutayogera byama bannayuganda mu budget ya Uganda tebawera 10 ku buli 100 abagiryako sente abayindi abachina n'abafere gwe n'okwata billioni 5.38 tozwadde omuntu agenda okukola factory y'eddagala ninga factory etaaga trillioni 5 kati omwadde kulya then ministry nambe ya agriculture nga Uganda kweyimidde nga tena kyerina kati ebyo bitwagala tumanye tufunye namba zino ab'obulemu bagenda kufuna mu kino abantu bagende bewandiise okutubalabala berera nnyabo lyambala abaladde abantu baba bategeeza ti kiki kye tufunamu mu kino gwambala awali problem ennene mwe mukole kino tukiwagire
kiveeyo mugende mutuuze ba stakeholders batunulire kino babawa amagezi ensi bwe nenatambula sebo Medi neyanziza ensonga bannange abasoose okwogera babadde bajogeddeko bulungi nnyo era njagala kwebaza nnyo omukulu Imam Kasozi ono ne Honorable Nsibambi akuba Nsibambi ate wabadde afundikira byamaze okwoza ate n'ayanika mu ttaka naye Medi ekizibu okusookera ddala kyava mu bifo bino ebyabaddemu obuzibu mu kutandika kyaviira ddala mu bano bannaffe abawubosi bamuwonge bano engeri gye bali ba tekiniko tebamanyi nkola y'abannabyabufuzi kakati abantu bwe baba bamaze nga beewera bavumirira enteekateeka ennungi eno ey'okubala abantu n'obawulira nga bavumirira temugenda kubabala tekola bwe muti temukola bwe muti kakati abantu awo bennyini ne bagamba nti ffe ne waffe mu Kampala ne mu Wakiso abantu baffe tebasobola kusaba kubateeka ku system n'olwekyo tugenda kubawa empapula zaabwe kwe basabidde mu bayingizemu buyingizi naye ng'abali mu bifo ebirala mu disitulikiti enzibu ennyo bo basobola okugenda ku system owa Kampala n'akugamba n'owa Wakiso nti nze sisobodde ku-applyingira ku system oba weebuuza lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo kakati ebizibu bino byonna ebyatuuseewo mu bitundu kumpi 9 ku buli 100 mu disitulikiti za Kampala ne Wakiso byabufuzi abantu baddira ne beeteeka mu kugenda okuwandiisa ne batawa kubanga system eno okugiggula katabuleti ako kakole oteeka okuba nga oli mu system nga mwami Muwonge wakugambye system nekuricognizinga n'osobola okukozesa password eyo gye bakuwadde okuggulawo system kakati erinnya lya Mpindi Bumaali bwe liba teriri mu system sisobola ku accessinga system eyo kusobola kukola kuwandiika kati abantu bonna obedda ekyo kye bagamba obutabuleti buno bwe tubuggulawo tebuggulawo kubanga toli mu system kakati akugambye wano mwami ati akugambye wano kyenkugamba mwami Muwonge akugambye nti bannaffe wano mu Kampala ne Wakiso bagamba nti bano balemeddwe okugoberera system katubibawe manually ate nemukubibawa manually ne batabiwaayo akugambye wano nti babifunye jjo ate olweggulo yayogeddeko n'essaawa 12 kakati bwe baba tebali mu system babifunye jjo sawa agambye ezaseebeyo bazifunye bakubiri be basazeewo nti kati bagenda kuwandiisa jjukira okuaccessinga taabu eyo olina okubeera mu system kakati ekyo kyabadde kigenderere eri abo ababadde bavumirira enteekateeka eno kubanga bakugambye Nsibambi nti yeewuunyiza okulaba nga ne banna aba opposition ate bavumirira enteekateeka eno ey'okubala abantu kakati buli pologulaamu gavumenti gyegezaako okuleeta oba nnungi oba mbi eriyo ekibinja ekigivumirira kubanga baba bamanyi nti waliwo gavumenti kyegenda okutuukako kati bano mwami Muwonge olw'okuba bali tekiniko bo bambi balowooza nti abantu bonna balowooza kyekimu naye waliwo abantu abalala nga bo bali ku birala kyova olaba omuntu akugambye bwe baba basomesa abantu abo basooka ne bakugamba nti munnange ogenda kukola nezo zino terms zikogenda okukolera tugenda kusasula ssente bwe ziti tugenda zisasula mu budde bwe buti omuntu atandise okukola ku lunaku olulwennyini ku ssaawa nnyagama temunnatusasula temunnaba kutuwa kyamisana n'ebipapula zammwe nziyuzizzaamu ate akola ebyo y'oli kyamani wa disitulikiti oba oweggombolola gwe yakuwadde ate nga oyo gwe yakuwadde yalwanyisa enteekateeka za gavumenti kati ekitosobola kukyewala naye olwokuba bo batunuulira ebyo bo tebasobola kuba tooki kulaba ebyo ekitali kibi kubanga mu decentralization buli muntu yandibadde ayina ettofaali lyakola ki lyateeka ku mbeera eno naye ebyobufuzi byaffe byayonoona buli kimu njagala kwegatta ku bannange okubiriza bannayuganda amakulu agali mu kubala abantu midi nze abantu abanvunaanyizibwako ennyo bantu baliko bulemu naye we twamanya eno sisitimu y'okubala abantu ng'etandise twagamba twagala tutunulire kweshoni eyo gye bakoze
omuntu aliko obulemu egenda kujjayo data emukwatako tusobole okumanya nti be bano betuplaningira be bano betulina kubanga nze mbadde nnyo mu NGO Med naye ng'owandiika proposal ne bakubuuza nti bo bantu bwe muplaningira bameka ng'oyogera simanyi save report ya genda manya biki by'oyogera tebikwatagana baga atwagala ekifaananyi ekituufu ekiraga abantu abaliko obulemu mu Uganda bali bameka abazibe bali bameka abatawulira bali bameka ne bibalemesa okufuna okubateekerateekera engeri gye mwandi bateekedde kati ffe baatandika twateekamu nnyo amaanyi okulaba nga ebintu byaffe bivaayo era bwe byayita ebivaayo bulungi nga waliwo wetusika omugwa bano balowooza batuwadde ekimala mu questionnaire ffe tugamba tekimala twafundikirira ffe ffennyini twekozeemu omulimu ne bannaffe ne batuyambako aba Westminster ne tusinkana aba Ubos wali ku Sheraton ne tulaba nga buli katulowooza nti kagenda okutuyamba okufuna data y'abantu abaliko obulemu nga kayingidde mu questionnaire era ndi musanyufu nti kwekali era ffe okuva census we yatandise tukubiriza omuntu aliko obulemu yenna ne baba balemeddwa okutuukako nga bali wali wakirifuba otuukewo bakuwandi bakubale mu Buganda wano mu programu eno ya PDM onoona Bonsibambi ajja kunjulira twalina olutalo nga mugamba nti buli muluka gufuna emiliyoni 10 naye waliyo omuluka oba twagusanga mu West Nile eyo nga gulina abantu 8 ne gufuna emiliyoni 10 wane ewaffe Kawempa waliwo omuluka baguyita Kyebando gulina abantu abasoma mu 8,000 nagwo gufuna emiliyoni 10 naye abantu abo 8,000 tebalina we balagirwa kubanga okubalwa abantu okwo kwadda nga tebalina bakola ki kusenga mu bitundu ebyo kakati olwaleero njagala omusajja ono wa Ubos muwonge andage nti omuluka gw'Ekyebando gulina abantu 9,000 baguwe emiliyoni 10 ate bagende banonooze oguli Emitooma ogulina abantu 500 nagwo baguwe emiliyoni 10 tulwane nga tulina bwe tukola ki bwe tulwanira kubanga waliwo data akubuulira ebyo ebintu byonna amasomero ge bagaba kusinzira ku muwendo gw'abantu bino bye tulimu obukulembeze byonna bitambulira ku kubala bantu kumanya bantu bayenkana ki bali mu kifo ki abantu baffe basobole okufuna mu kakati bwe tulaba abakulembeze nga bavumirira programu eno esobola okuyamba omuntu kiba kyennyamiza ate n'omukulembeze newanaaba atya okuleka nga yaga nti talifuga niwe aba alina ekirooto ekigaa nti njagala akufuga oteeka okufuga ng'olina abantu b'opulaningira tosobola kuweereza abantu nga tolina bantu b'oteekerateekera kakati enkola eno ey'enteeka ey'okubala abantu buli muntu ayagala eggwanga buli muntu alumirirwa oyo omuntu gw'alowooza kyagenda kukyusa atwale mu nsi ensuubizi ateeka obuteeka okumukolera enteekateeka emuyamba kubanga bw'otunulira questionnaire medisimanyi wamwe mwafunye obudde ekyokubala ng'okivuddeko ng'ogikutte n'ogisoma okuva weetandika ejjayo buli kimu ekikwata ku muntu gwani wasoma ki okola ki olina abaana bameka basoma mulina amazzi mulina amasanyalaze mubeeramu mutya awo obuwangwa buyingiriramu awo obuwangwa butya ebbeere lya maama teryamanya kusoma ebyo si bipya mu 1909 President Museveni wafula ogutunga akyali mu wiikire topic yakola ne interview namubuza nawe n'abaana babika obaagaza akyo yagala kubalya ekyo kiri ku record yagamba obaagaza akyo yagala kubalya President Museveni nga yakigamba wafula ogutu ekyo kiri ku record oyagala nja kikula eyo African mentality culture yaffe ekifirika eyo kakati enkola mungu gyalina okulwanya nabo Amos Golobi enkola ey'ekifirika tekulaakulanya ggwanga olwaleero twagala gavumenti emanye nti mu bannayuganda emiliyoni 44 emiliyoni 37 tebalina mirimo nga kiri mu bwino mu bannayuganda abasoma emiliyoni 3 emiliyoni 2 bwe batuuka mu senior bavaamu
nga birina bwino ebintu ebyo kwe birabikira n'olwekyo njagala kukubiriza bannayuganda bonna obumulumulu n'obusungu n'obuyinike na buli kimu kye tulina tubizinge tubizze wabbali tufune omukisa batubale fe abalwana okulaba nga tufuna equality nga tulina bwe twogerera ng'owanika n'ekitabo nti kikino abantu bajagadde babala ne bano omuwonge director be bafunye obuzibu mu ntandikwa ne bitutama obuzibu bwe bafunye tebagwago naawe kazi kyekatona nga bwetwagamba nti okubala abantu tugenda kuba twesigamizibbwako kati abali ebweru wa Uganda tebajja kuba babalibwa nti bafu tebagenda kubalibwa naye amaka mwe bava ebibakwatako tubibuuza kuba waliwo ekibuuzo ebigamba nti waliwo mu maka muno omuntu eyavaamu n'agenda ebweru agenda kukola ki kati ebyokwatako ebiri naye nga ye ng'omuntu yagenda kukola ki ajja kuvaamu yagenda kukola ki medi ebyo leka byekayo ebyo byebituufu abantu balina okwanukula nanti abantu batya basically ebintu ebirala not withstanding zino fears tulina ng'abantu kukubala abantu nze njagala tuzejjeko owulidde tuzejjeko naddala nze naawe abali wano abantu abalabedde bawuliriza kati medibulwe wekanya mukadde n'akuwulira eri tasobola nalabye omukadde waliwo gye batuuse bano buliisa oyo yagala nti aha niyazze n'okujja n'avaayo bwe yatuuse n'aganda mumpe sente katubulize ne minisita waliwo mbadde munyonyola mwenna ndabyewo obunaku obubadde obuze bwendabye nze mu judgment yange nti abantu tebasomesebwa lwaki mwakwata ssenenzi wa CBS nesomesa wano mbadde netuminkiriza nzekka tugere ku census kama niwangasebe abasajja abo koze nedda kati kanjogera negimanyi CBS na sente zizino kusomesa abantu empyame bansibano nebasomesa abantu ate mu sente z'abaweebwa minisita akimanyi mwalimu ezo mwalimu okusomesa abantu sensitization minister kyabaddemu obunafu mwalimu wange director tumalize eggwanga ly'essuubi minisita neyanziza ssebo kakati sente ezikozeseddwa mu exercise eno ndoza zibadde ziwera obulungi nga bisatu CBS tetwafuna kusomesa bantu naye process eno tetandise lwajjo olwo twatandise okubala abantu ezendooza ekulumuludde emyaka kumpi giweze esatu mwalimu mappinga eggwanga lyonna okumanya enumerator agenda coveringa kitundu ki tunaba deployinga tutya twetaaga devices zenkana kyobungi n'okutraininga abantu ab'enjawulo ababadde bakola technical work bennyini abakuguka kati bano bonna bayisiddwa mu training ey'enjawulo kuba bangi kubo tebakolangako ku census kakati training yo ebaddewo naye nga bw'omanyi training toyinza gikola n'oga nti kakati kyoyogerako oyogera ku publicity nti publicity oba oliawo yebadde kuba mbadde mmanyi wano nja kusanga wano mukama wange ngambe nti tulina babosi bagenda kusomesa ku kuloni niizi sibirabye weewaawo kikuba kibadde bwe kityo naye nga tugezezaako CBS kyonna kyonna ekisoboka n'okutuuka ku level nti twasobola okufuna public holiday kuba olwo olunaku teruli official gazette eri bulijjo naye twafuna gazeti okuva mu kabineeti ne batukkiriza okuluteekawo era byonna bigendereddwa kusomesa bantu kumanya nti waliyo census mu Uganda n'okubalibwa kw'abantu kakati abantu okusooka byonna njagala basooke bakkirize nti twetaaga okubalibwa ekyolimu akikkiriza twetaaga okumanya wa gye bali twetaaga okumanya balina emyaka emeka twetaaga okumanya bakola ki balina abantu bameka mu nnyumba zaabwe kubanga kakati essaawa eno tutandise process eteekateeka
epulaniibwa nga namutayiika emanyiddwa nga National Development Planning 4 eyokuna era egenda kwesigamizibwa nnyo ku binaava mu census. Kaakati social services zino zituwa abantu wano weetaaga seed school, wano weetaagawo health center 3 oba wano mu kifo kya health center 3 tulina okuteekawo eddwaliro eddeneko general hospital oba region eno yeetaaga regional referral hospital. Ebyo byonna bisinziira ku bungi bw'abantu bwe tunaaba tusanze ebitundu ebyo. Kaakati tulina enkola eno ey'ebyobulimi mu NDP 4 tugenda kuteeka essira ddene nnyo ku byobulimi. Twagala okumanya household zino kiki kye beenyigiddemu. Bwe tumanya nti abantu abasinga obungi mu kitundu gyendi simanyi gy'ova Medi oba ova Butambala nva mu Busiro nti ova Busiro wano kumpi nnyo nti ab'e Busiro mu byobulimi basinze kwenyigira mu ki. N'olwekyo bwe tuba tubawa support tulina gibawa mu kituo ekyo kyennyini kye baagala kye bamanyi obulungi. Census eno ejjo tubuulira nti ab'e Busiro basinze kwenyigira mu kintu bwekiti. Kati mu pulaani yaffe intervention tugikole okusinziira ku kiri ku ground. Ye baliyo bameka waliwo na bino okulonda abagenda okuteekateeka okulonda bagenda kusinziira ku data gye tunaabawa. Abanaakola identity card bagenda kusinziira ku data gye tunaabawa nti ebusiro eri mu muluka gw'egindi waliyo abantu benkana bwe bati. Olunira ejja kusobola okudeployinga ebyuma byayo okusinziira ku bungi bw'abantu abali mu kitundu ekyo. Kaakati bwe kinaatuuka okulonda nabo bennyini bajja kudeployinga polling stations okusinziira ku bungi bw'abantu abali mu kitundu ekyo. Bwe binaatuuka ku Rafael Magezi Honorable nti twetaaga creating administrative units nti oba constituency oba sub county oba parish oba kyalo bajja kusinziira ku bungi bw'abantu abali mu kitundu. Waliwo ebintu special groups kugamba ngusanga abantu abo bayikiyiki nga batono nnyo anyway nga ye community bwetyo bweri mulimu ebintu ebiri unique mu mbeera zaabyo era bikwatibwa mu ngeri eri unique. Naye nze njagala kwebaza ba panelist bonna babadde wano nti kubanga bali positive nnyo ku mulimu guno ogw'okubala abantu era bakubiriza bulungi nnyo eggwanga. Era naawe Medi njagala kukwebaza okubiriza yadde tubadde nga UBOS tetulabiseeko wanokuwaayo ku kasente kakola kampeyini eno naye njagala kukakasa ndi tugenda kujja kubanga webeera mugumu nebafutusolya baffe bonna abali eyo mu field bannange temubeera temululu tegubayingiramu. Esente weeziri esente ya finance twazikwasiza UBOS kaakati system eziweereza sente ezimu abali ku mirimu temujja na bisawo ate tujja na bisawo ebyo byadibwa esente zitambulira wansi kuwaya olidde zijja kubatuukako essaawa yonna. Minisita toyanzege muwombe ekyo kibadde kyange. Minisita yabakidamu Minisita tabu nyingi mugenda zitunda ensonga ya tablets ezo bungi buwera kumbi emitwalo 12 ate babaddewo ne bwe balina obedde nga 14 babadde bakozesaako. Twali tuli bubi nnyo mu bigambo bya IT era sensa seno twagala kujebaza ne bamemba ba parliament bano okutugulira ebintu bino. Ku luno tutenda okutandika okubafulumiza data gye batalabangako. Obuuma buno nga gavumenti twasalawo mu cabinet nga cabinet nti UBOS bwe bumala waliwo electoral commission era ebintu bino byonna biri mu road map eyo. Electoral commission nabo bagenda bukozesa waliwo n'abannira owulidde nabo bali awo standby balinda n'abakozi baffe betulina kaakati abali mu field abo bonna nabo babakozese mu bintu bya nira owulidde bonna bagenda kukozesa ebyo. Era mu tablet muno mulimu ordinary tablets naziri eziri ragidi ne bwogisuula wano negwa mazzi tetina kigibaako ezo nazo twazigula emitwalo 38 ezo zonna zigenda kubanga zikola omulimu ne PDM egenda kukozesa gadgets zino zezimu. Minisita toyanze obudde toyanzege Hello, kana yo simu kutanga. Hello. Musajja wa Kabaka.
mwe tweyanziza nnyo tweyanzeege abakubye amasimu mubuuzizza ebibuuzo birungi. Ndaba mwenna abakubye amasimu muli bassaalongo era mukola omulimu munene nnyo population y'eggwanga. Asoose Ssaalongo Ssekalaala yabuuza nti musuubira munaatumalayo okutubala, tujja kubabala era mwena tujja kubamalayo. Naye kyetwagala mutegeere nti ffe tujja okusinga ku household, ku nnyumba abantu we babeera, era bwe tunaakubuuza ebibuuzo byaffe bikwatagana n'olunaku luli ekiro kiri ekyakeese 10 okuva ku 9 ku 10 abantu abaali mu nnyumba bo abaali mu nnyumba eyo ebibuuzo kwe bigenda okwetooloolera, era akulira ennyumba eyo yagenda okwanukula ebibuuzo eby'abantu byonna abo bali mu nnyumba eyo. Tetugamba ndi nno musigale nga mukyalika, tugambye nti ono omubazi bw'anajja awaka nga toliiwo essimu gireke emabega, ajja kukubira era mukaanye nti anja kukomawo ku ssaawa 10 tusisinkane, era ajja kujja ku ssaawa ezo 10 tusisinkane. Ekyokubiri nedinzikiriza nti wayinza okubaawo omukyalo wawaka oba omwami owawaka ng'omukyala ye atambudde, omu ku bo atwale obuvunaanyizibwa obuddamu ebibuuzo. Muyinza okuba nga mulinawo omwana ali siniya nga ye mukulu, muntu mukulu, era ensonga zonna ng'asobola okuzaanukula, asobola okuddamu ebibuuzo byaffe ebyo. N'olwekyo tosuubira nti buli muntu ajja kwanukula ebibuuzo mu question eno, naye ebintu ebimu bijja kuddibwamu oyo akulira household. Yenkola gye tukozesa okusobola okwewala double counting. Oba singa lwaki tubasanga ku street